tusokane tutandikire awo babuuzaako mena bakyekumide ku media muweerezayo Muzeeyi Masembe abagizi bange muna munansonyiwa eddoboozi fu mashallah tugendera awo Mungu watu uyageze naye nyongera okutegeeza muganda Karim Fashions Nabukeera Plaza level 2 mashallah olugendo yabaddeko ettaffaali lyatadde bambi musajja we wakabi waddala nina omunoonya nako n'omusajja waffe ani gundi Moze Moze nga okulika Moze n'amakanzu mashallah bambi musajja we wa mulembe nnyo Sakozi Faruku y'omukono yaguteeka waati nga mugumu muzibu bambi Sakozi sebo tukutumidde nnyo ku nyumba ya Mungu Sakozi mutumidde nnyo bamukunye kibooko ebyo bitono nga talina kye yakoze kyeŋŋamba nedda ebyo bitono temubisudiya nnyo bamukubye kituufu naye njagala nnyo mutegeere nti tetusanyukira kyakumukuba kibooko era kibi nnyo naye mutegeere nti abantu abavunaanyizibwa oba abantu abakola ebintu ebyo bo bennyini baba basiru busiru because Sakozi omuntu amukuba aba musiru ye yennyini ng'omuntu naye tebyetaaga kusudiya nnyo abantu abakikoze be beetaawo onoonyezebwako n'okunoonyezebwa ekyo kibeere sorted kitono teyabadde mu kwekalakaasa ekyo kitono kati temukisudiya kuba mukisudiya mulotandika olowooza nti Sakozi musajja mubi nnyo waliwo abamunoonya tewali bamunoonya naye abantu bano abamu abalina obuyinza basiriwala era luli nali ne former police spokesperson Mwami Semeo Nsubuga ne mugamba kuba ennaku zino akola mugundi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ne mugamba abantu bammwe bayitiridde okusiriwala ontegedde abantu bano bakola ebintu ebyekisiru bingi nnyo why don't you sort this out nanga nti abantu abo amamu tugezaako naye abantu abo abamu balina ekizibu ku mitwe endowooza bo nga bo naye ng'ate nakyo kiviira ddala mu mpisa gye babayisaamu bw'otunuulira ripooti eyawandiikibwa mu 2000 myaka nga 25 emabega waliwo omukyalo yawandiika ku poliisi eyo justice kyalo so kati alina Bungereza Justice Sebutinde yawandiika ripooti ng'egamba n'akolamu zi recommendations eziwerako ebyokusula ebyokulya ebyokukola ki ebyabapoliisi baffe naye mu yasinga okwenfasizinga n'agamba omusirikale asookerwako owa poliisi yandibadde afuna akakadde k'essente ontegedde omusirikale akola ki asookerwako n'olwaleero omusirikale asookerwako taweza 70% of that money 70% taweza mitwalo 7 omusirikale asookerwako yes bafuna emitwalo 5 mu something that's what I'm saying naye ng'akutte emmundu ya miliyoni 6 ontegedde gyazunga nayo everyday kakati abantu abafaanana bwe batyo balina famire balina abaana balina ki kuba nkubeera omusirikale tekikuggyako ebyo byonna kati oluusi bwe basanga basakozi amukuba nga tamanyira gwakuba nekyakuba takitegeera nti abantu bano reaction yaabwe mu community oluusi olina ogiwa ekitiibwa nti eviira ddala gye bali because gwe bwe bakuyisa nawe babanga babeesasuza era nze omusirikale waŋŋamba nti va mu maaso siyimirirawo bale babadde bakuba atanani nze omusirikale yankwata wano yatanzise ng'akuvunaana ki era senga yali yankutte wano sandi mufu yankwata wano oba yankwata atya nga mpulire no mubigere tebikyalinnya kwa otunulira n'abaana naye ng'omusago ennakola kati nkyagunoonyereza paka kaito kufunanga sikufunanga mukulonda mukalulu ka gundi akanalukoola mwe baali banzitidde kitegeza abasirikale nga sirina musango gwenkoze sirondera kawempe teyambuuza gwani ze nali ngenze kukola mawulire ga society media nakuba mizibu teyankuba kibooko nakutuga yankwata akantu okutuga teyantuga naye yankwata akantu nga mpuliranga alinga alina oluwuzi lwakutte eno nga luvuli eno mu magulu nga mpulira ebigere tebikyalinnya nakakolera mu mutima
ngate kyasaba kwogera gosoogera so kikinga zakulaga nti abasirikale baffe bantu tulina beegendereza abasirikale bano bayisibwa bubi olw'okuba nti bayisibwa bubi bwe bajja mu bantu temugezaako mmwe kureasoninga nabo bafuuka ekitagasa. Yes, don't reason with them, they are not the right people to reason with. Ekyo olina okitegeera. Ekyo nkigamba bannayuganda abatannaba kufuuka sakozi abatannafuna mbeera ya sakozi. Don't reason with these people. Okugulu nno takyasobola kutambula bulungi. Kugamba so kibi tukivumirira era nsaba, in fact nsaba sakozi ngenda kuwa ennamba ya gundi akubira Semeo Nsubuga. He's a former police spokesperson and he's a former police gundi, former police operator. Ate kati ali mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ensonga eyo bagigoberere. Kubana kiripu tutwagifunye. Kiripu mugifune, ennamba ngenda giku. Twagifunye kiripu. Ennamba yago ngenda giku. Gisindikira ku WhatsApp. Ngenda gikusindika ku WhatsApp. Kiripu. Ennamba ya mwami Semeo Nsubuga. Kati mutandikiraawo. Because okukwade kutyobola ddembe lya sakozi. Ontegedde ebintu bino ebimu tubitandika obisolvinga. Tulabe complaininga bu complainings tulekaawo tubisolvinge. Bannange walabye bannange no leka tubikwateko. So kati ekyo kyenkusaba njala tuddemu kusinkana nga muwuliza mwami gundi era n'abaganye okukwata ze muŋŋamba ne mukubira Semeo ne muga mwami Semeo munamawulire munnaffe baamukubye. Ntegedde bulungi nnyo tukipike tulaje kinaggwera tulabe bw'ataamuyite because their job is to compensate. Kakati yakwate ssente ye akwate ssente ye agende ejjanjaba kugulu. That's what I'm trying to say. That money must be refunded. Era ekyo bayirenga mmwe bannamawulire challenge gye tulina tetuli bumu. Otegedde tetuli bumu, we are not one. Ontegedde ffe ba content creators abannamawulire n'abantu ab'ekikulu ekyo we are not one. Gwe olwana n'oli oli n'alwana n'onu kati ekituuka ewooli njijjukira nakugambako twali ku National Theatre wali nakugamba ekigambo nekugamba nti bannamawulire abamu beetaaga kukuba mbooko saakyogera era abantu ne banyiiga ne lwaki nakyogera nali nkugamba nti abannamawulire baffe abamu because we are not united ekikwata ku gundi tikinkwatako ekikwata ku gundi tikinkwatako kati mu mbeera efaana bwekyo ggulu ate ekikwatako kati netufuuka nti buli omu ali ku lulwe. That is a very wrong approach. Ekirala tulina otandika oyiga amateeka bwe bagamba nti eyo no go zone totandika kubeera nga Namukasa ti gwe olinayo akanyomeroko akagagookya segedde sebayakomawo ajja kudda oba empisa ze tesobola bweru tasobola bweru atasobola tasobola akuze Namukazi akaddiye nedda akimanyi kati Namukasa n'amala azaala ayinza n'okuddamu obutatula mu kamera akaddiwa nnyo ayiise omanyi buli lwolwawo okuzaala ebyo byosanga olaba Shiba bwe yalwana okubeera ino neyeekweka n'asooka n'akola obw'ebintu n'akola ki n'alyoka akomawo mu bantu gw'omanyi anti kati era ago gonna ge maanyi gaki g'okuzaala bw'ozaala leeti oba olina oteekamu nnyo kiringa owasa leeti bw'owasa leeti oteekamu nnyo kati nze ndawasa omukazi wange bajeti yange buli lwenjitira nti nseka noseka olaba yali ntono nnyo nkugambe nabba mubbe omukazi era ajja kuddayo buzimba ongeremu kati ffe olinga atugamba kati gwe n'omalawo epanga kati nti ogenda kuwasa anti olina okuba ne miliyoni zitaka wansi wa 12 mashallah nakisabye Mungu ojja kuwasa naye ngamba olina okubeera ne miliyoni zitaka wansi wa 12 njagala ne muganda wange Omar agende ajja kugenda ate oyo nja kumuteekako ettaffaali nange wendi nja kumuteekako ettaffaali bangambe miliyoni zibanga meka nja muteekako ettaffaali kampani gye nagendeddemu eri awo Nateete bagiyita Alimikati miliyoni 5 tujja teekako ettaffaali nange nja teekako ettaffaali kati ofuja abantu aba ejja teekako ettaffaali ate erya ddala
afunyaba eri addala kubanga nange wendaga maaso awendaga sijja kuba bubi nnyo inshallah nwana ensi ndi mu ntandiso ogi ate abasajja abo batuyisiza obulungi obutagambi abenateetawo advocate siina we saatuuse baatulambuza bulungi buli wamu we twetaaga okumanya twetoolodde Kaaba ne batuzzaayo ogwokubiri nga batusomesa buli kimu mukati wano nabbi yakola waati wano nabbi yakola waati akati Umar yaddako Umar omwaka guli ogujja gwandibadde tegugumuggweramu omwaka ogujja tuyinza kuddayo babiri okategedde bulungi mashaallah okategedde bulamu Mukama agenda butuwa era nzirayo mwabo ali mikati alhamdulillah babakaze obulungi butagambi nnyo so tubatumiddeko abaale mikati nze munnaye nanti siri musiraamu akati sikifunye nkole ki ojja gye tuli mbeera nsiramuke esemu sijja kusobola Mungu yasalawo katugira tukupepereza mpola tukwagaza muli basajja balungi abasiraamu ekyaddala abasiraamu bantu balungi nze sifulanga buzibu na musiraamu naye ate nfunye obuzibu n'abalokole nfunye obuzibu n'omuprotestant nfunye obuzibu n'omukatuliki bino mbigambira wano anti nkubuulira omuntu ne mukubuulira n'erinnya lye omusiraamu okoze otya sinnabafuna buzibu na musiraamu omulokole nfunye obuzibu naye omukatuliki nfunye obuzibu naye Omuseveniside nedda Omuseveniside yafumba newaka Omupalesitanti nfunye obuzibu naye omusamize tumugateko abasamize nze sifunanga buzibu n'abasamize lwansonga emu sikolagana nabo nze nebwekusanga busanzi ngo olina nkuta mu mirembe kuba saagala nnyo omanyi nze ntya nnyo ebintu by'obusamize mbitya nnyo omanyi nze ndi Ssaalongo kati olwokuba ndi Ssaalongo abantu bangi nga baŋŋamba baki tomala abalongo abaana tugende tubakole biki bajja kukuba obwavu nengamba Mukama Katonda nze ampa abaana ange bagenda okungagawaza abange benzadde Mukama yabakuwadde era yajja obbakuwa exactly nembaga naye oyo abamale kuba ye yabatandika otegedde okwagala mala abalongo oyo abamale kubanga ye yabatandika nze saabimanya otegedde nze nakuba mupiira gwange bulungi nnyo ngendo ogenda mu sikani nga bangamba nti bali babiri kakati oŋŋamba oyo ate kati mbamale besaatandika senga wano mu ntandikwa nagamba nti kanteeteka n'akakodyo kajja kugira bwe kati babeere babiri awo kaleko teyali sayansi wo temwali muyadde ekyange nembaga bannaye abatandika akole ki abamale olw'ensonga lwaki si lwakuba nti nzalawo obuwangwa era mbwagala nnyo naye njagala obwo obuwangwa bwemmanyi sisobola kuyingira mu kintu kyesitategeera okitegere bulungi nnyo buli lwoyingira mu kintu kyotategeera obogera kima esinga apo kandi ate omanyi reaction yaakyo ontegedde nze ebyo bintu sibiwakanya naye mu families ez'abantu era ababikola ababikkiririzamu kubanga eyo ddiini nze musajja mufirika I believe nti si nti buli muntu yenna atali musiraamu atali muprotestant atali mukatuliki atali muki bwagenda mu geyeena nedda naffe tulina eddiini yaffe ey'ekifirika naye abazadde baffe ne bajjajja baffe tebaatuyamba gituyigiriza tebaatuteekateeka bo kye baakola baatuwa Katonda ali mu ggulu gwe baatugamba ffe gwe tumanyi kati nze bwe ntandika okunonooza ebintu byessategeera ojja genda omalirize ng'obyonoonye ate tomanyi bijja kunyiiga ebisobola okunyiiga kyewalitadde eno ng'okitadde eno ontegere bulungi nnyo bigambo ono omuzukulu ayagala kusikyalirako bekibooka ekiri ogiwulire kati kogwe musigale eyo eyabitandika bikole ki abimale saabiyingiramu olunaku lwe bakuba Sakozi kibooko wadde wanga yasisudiya nnyo naye nga ye baamukuba nga talina musango lwe lunaku Alien Skin yakuba ekitebe amayinja lwaki musajjawo akyokereza ekitebe anti ekitebe kyaggwamu ensa kitya nange singa ndabadde Alien Skin nandikikubye n'amayinja nze nja kikuba na bbomu Alien Skin alina omuzannyo era sani nabadde ne bbomu nze nangikubye bbomu kyonoonye buli kintu kyonna politics afudde lwa kitebe ekyo
ate nga politics ke kasengejja akatuwa abakulembeze obote kati mutuletedde bantu batalina nsambo be bagenda okukulembera eggwanga balina sebo tebalina ensa empisa tuzipimira ku muntu ne bwafaanana ne byayogera gwolinga wagira ekikola Alien Skin yakoze sikiwagira naye class attracts class bullshit attracts bullshit it is what it is ontegedde lwaki yagenze kwena alemu anti jawagira lwaki yagenze kugundi kwa FDC enajja nakumbi sawa simanyi lwaki yagenze ku CMP eyaba munyago Olusaniya lwaki yagenze mu Lusaniya nalulinyamu omupira gwa piki ate eriwe wali amaanyi tovala yagala simanyi eri kasasiro omungi because eri bali mu drama. It is drama, all drama. It is all drama. In fact, nze my suggestion mu Uganda one, my recommendation ebibiina biveewo lwaki bya kisiru bituza mabega ng'eggwanga gwe tulaba ntudda mabega mufo gy'okugenda mu maaso singa Museveni yatufugira mu nkola eya movement tifenna tuli mu movement tuli mu bus singa olwaleero Uganda is a better place omanyi sente mmeka ezigenda mu bibiina by'obufuzi babeera mu bukodyokodo bwakwegabanya sente byadda buli eyeekyanga gwe bawa Bobulane bwe yeekyanga ne bamuwa ekitebe Besigye bwe yeekyanga ne bamuwa ekiki gundi bwe yeekyanga ne bamuwa ekiki so twongera kunyigiriza ggwanga na bajeti ya ggwanga ti sente ezigenda mu bannabyabufuzi zikola enguudo Uganda n'ebeera nga n'oluguudo olukyama ewuwo lwa kolansi mu mwaka ogwo buli luguudo lwonna mu Uganda lusobola okubeera well done in 1 year. Sente ezo singa ziva mu bano bamuwanga kivumbi bagundi abali mu kubba obubbi abantu bayagala tutandike details ku details Alien Skin yakubye ekitebe amayinja bya bulimba video girina nga akasukwa jinya ekitebe kyabwe kiri ku kkubo bwe baba tebaagala kulaba ku bantu nga bayitaawo bazimbe ekitebe nga kitunuddeeyo wansi diri kusebo ate tuitewa that's what I'm saying kati Alien Skin yayitirewa lwaki yayise eno tombuuza lwaki awuliriza tombuuza lwaki yayise eno eryo ekkubo lye lyasookawo si kitebe kye kyasookawo kituufu kakati ekkubo ffe tulekerawo diyitako kubanga kuliko nuupu ati yitawo mu mirembe ogende si mirembe ffe twali tukola kivulu kyaffe tuli mu bivulu byaffe liri kkubo lya gavumenti ekipukulu kyabadde kyamu ekyepukulu oli omwana yasasuddwa ng'omukozi ali mukola sente ze ate munyumiza bitebe byo kata ekyepukulu kyali kikwatagana n'okujja okyankalanya ekitebe teyakyankalanyiza kitebe kuba teyayingidde munda yayingiddeko munda olina fota egiwe ng'ali munda teyayingidde omuntu yabadde wabweru ekitebe kiri munda tekiri kungulu tekiri ku kkubo ekitebe kiri munda bolo okuba nti badesigninga ne bateekako ebipandepande bya nuupu doesn't mean nti ekitebe kyekyo ekitebe is the inside olabeko nga batadde gundi ku kkubo okwo nga batadde oko layini ku kkubo baziteeka munda eri munda kyekitebe wano wabweru it's a road and it's a public road so kati tosobola you cannot conclusively say nti yabalumbye it doesn't make good sense tekikola makulu olw'ensonga teyayingidde munda yabadde wabweru ate yabadde ku luguudo ate it's a public road kati siraba lwaki tuba tutuuka ku eyo level eyogamba nti yabalumbye teyabalumbye naye olwokuba nti balina bannamawulire baabwe abasudiya bye bibaleetera n'ebizibu ontegedde nti bo basudiya eva babayako bateekawo embeera kati alina kuyitirawo ayitire walala kubaye buli wayitawo akole fujjo ye wa fujjo kati mugende mumuwabire lwa fujjo kubanga awo si we yalikoze wokka yabadde mu kivulu kye kati bawaabire Abitex eyamuleese poliisi eno yabadde empange kuba Alien Skin olwayiseewo emigo ne givuga nalabye n'omwana bambi yafukamidde wansi kyemmanyi mu mateeka ng'olutalo lwonna newe luba lutalo nga lutokote mundu sitokote
oli n'asula wansi mundu n'awanika ati kiba kiteekyo aba wanise it is an international law bamukuba tebamukuba naye lwakuba nti tosobola kuwanikira wakati muki mu fire ng'etandise oba mubbi era abajapani twabalaba nga bawanise bwe bati ate n'amala n'abaka abala okugirawo ate n'agibaka oluusi luba bukodyo bw'ataaka naye bali abaana bawanise anti kakati ate poliisi nemala ne basigala nga babakuba mulimu omwana gwe bakubya bukongovule kibi nnyo era tuvumirira enkola ya poliisi embi kibi nnyo ne military yabadde yes kati tuvumirira enkola ya poliisi ne military embi ontegedde ebyo tubivumira nese kuvumirira ki yenna si birungi naye bano abantu abakola obukodyokodyo bw'okubeera nti be bateeka abantu mu mbeera efaanana bwetyo nabo tubavumirira era tulina obavumirira ate bo ennyo ngaani ebwo bubiina biina bwammwe mujja mugunjaawo kiri tukkiririza mu principle mbu 2026 atufuga wadde kuno wadde ono mwatubba kati mutaddewo nteekateeka ki ku muno omulundi baleme babba twagala akawulu k'eddembe mutaddewo nkola ki egenza okuyamba kano butakabba eyo plan B tetujogera akati tubasaba mukole nga gundi bwe yabagambye ani omugenzi Peterson yabagambye nti mukalonde temuzungirawo temukakuuma yajja kabakuumira omufu agenda katukuumira omugenzi anti yafa kitegeeza omugezi yagamba nti ye mugezi tukalonde tudde waka mudde waka misinde ekyokukakuuma kiki Peterson sikujerega okwo sikujerega ye bwe yabagambye akakete mukakuuma ye nga yakake era by the protest vote etegeeza kulonda Peterson anti protest vote omanyi abasirusiru bannaye bali mu ggwanga lino abantu abo abagamba mbu protest vote protesting is kwekalakaasa. So when you say protest vote, you are voting the unvotable. Ontegedde kitegeeza nti kati mujja kulonda Peterson tumuveeko Waiswa yavuddeyo n'agamba omwana ono alien skin ebintu yabadde akola mpuuga de mapuuga yamusindise. Saagala nnyo kulowooza, saagala na kwogera ku bantu abo kubanga n'empuuga afaanana Nuupu. They are all the same. Mpuuga be batuleetera Bobi Wine ne batusibako Bobi Wine wano. Mpuuga ng'ajja n'ayogera ebyekisirusiru ne bakuba engalo nga batudde ku butebe bw'emmaaso kubanga baali balya. Baali balya Mpuuga, Bamabike, Baani, Bannambooze, that whole group eya Nuupu eya DP block eyo yonna. That's it is them. Be basuusutanga Bobi Wine okumufuula ekyo kyali. Era bino byonna era yonna mmesi ya Bobi Wine yaabwe. Ebyaddala. Agala Katonda mu ggulu. Bano ebavirako problem. Bano be ba problem esinga kati kankubulire bw'oteeka wano Mpuuga ne Nambooze nayo group yonna bamuwanga Kivumbi ne Baani ne Bobi Wine wano nze mbeera ku side ya Bobi Wine ate. Bano n'obeesonyiwa. Bano n'embeesonyiwa bano be ba problem. Kitegeeza kubanga bo baali babala ssente ne bakola ensobi zonna era Nuupu eyo giraba yalinayo mulamwalamwamu ogwali gwe yalese otambulirako naye ekyagitta kukolagana n'abantu babbi already. Waiswa mutuufu. Waiswa Mufumbiro. Waiswa Mufumbiro is a useful idiot. Atya. Musajja mugezigezi nnyo muyaaye wa kibuga. Yagamba Empuuga ono basindisa kaanako kajja kacyankalanya ekitebe kyafe. Kati ekyo si kituufu naye omanyi Waiswa Mufumbiro nkugamba is a useful idiot nti amanyi kye bayita reverse psychology. Okegedde asobola okukubisa psychology wo nti era bw'obanga totegeera bulungi Waiswa asobola okukufuula eryenvu. Amanyi ekyokukola ddi n'okwogera ddi muyaayu guli awo is a useful idiot nkugambye.
nti ye mugezigezi waawo analya tasobola buti ankubulidde bino nze nkugaba black and white wose tagenda kajjayo tasobola kafunako lwaki atya ng'akajjawo amanyi g'abantu gabavaamu dda bali ku maanyi ga kaadi kati laba nnoono amaanyi g'abantu gagenda dda tegakyaliwo badda ku maanyi ga kaadi bali ku maanyi ga kaadi kuba amaanyi g'abantu ogalaba fe ekawempe kwero C5 gaali gatugamba wayiza Bukenya ye bamuwadde ani akamuwa wayiza kwali naye tebamukombeza ku kaadi tamanyi bwefaanana ku ground erina kubeera 60-70 ku ground kati ye ku ground ali 100 kati ate kijja kitanga ku ground talidde tebamuwadde kaadi gye batamuwadde anti kyenkugamba kaadi tusinziira ku percentage ennene baba balimba naawe kaadi bazitunda boss kaadi principal bayo n'agamba omuntu yenna agguza kaadi jangu principal muyaayi alinganga bw'olaba kati kankubulire omuntu yenna politician muyaayi mugezi amanyi kyokwogera omanyi mu politics is art and science of managing society kyoteekeddwa okuba nga omanyi okujagolinga ebigambo n'oyogera kino ng'otegeeza kino ntegedde bulungi nnyo Museveni bwe baali batandise okuleeta ekiboozi ky'okugyawo ebisanja eky'okugyawo emyaka bwe baabimubuuza mu State House yagamba ebyo nze tebinkwatako bannange sibimanyi sibiwulyangako nako sibimanyi naye etteeka bwe lyayita yasayininga kati politics is saying what people want to hear at that time kyovola nti fe abantu tebatwagala kyovola era titwesimbawo kubanga fe tubagamba ne bataagala abantu basinga tebabawadde kaadi kubanga kaadi yagula kakati ate abasinga abalina gulandi tosobola kuba na bibiri katonda tagaba bibiri nswa na musana tosobola na gulawundi nga talina sente tosobola ku bibiri kubaako ekimu kyolina bafutusoja basinga tebabawadde kaadi kubanga bo balina gulawundi yokka sente akuna kubanga bo obudde bonna bamala ku ground jukira bafutu soja basinga tebakola most of the food soldiers tewali food soldier alina mulimu gwembulirayo employed food soldier ongambe nti oyo ali employed bonna beyiya buki bweyiya kati kitegeeza ground baba nayo naye tebabasobola kuba naki nakasente naye ensobi yonna yava ku nuupu n'abakulembeze baayo etya nti Bobi Wine yalimba abantu n'abagamba nti musobola okufuga. Bobi Wine yagaana okutegeera nti waliwo kye bayita bafuutu soja ate bali balese erinnya eddungi fuutu soja. Bafuutu soldiers tebalondebwa tebayingira mu byabufuzi. Bobi Wine yabagamba mujjo bo be balina owagira bo ba king makers. Bafuutu soja baba king makers kufuna kati ye Bobi Wine olwokuba nti yali agala Obasanjo n'abagamba bafuutu soja mwesimbewo era yabayita naye nga yali alimba naye mutima yali akimanyi because kankubuulire waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze ne politician. Ontegedde waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'omukulembeze ne politician. Politician asobola okubeera omuntu ateekerateekera omukulembeze kyokka ate omukulembeze ye ayinza obutaba na politician. Batono nnyo abalina omukisa nti is a good politician and a good leader. Ontegedde kubanga politics ke kasengejja mwe tujja abakulembeze so si buli muntu awogana politics nti mukulembeze. Ontegedde kingaza kugamba bana abana okujja kyali yali nsobi yali nsobi nnene anti yali nsobi. Bobi Wine ye yali ayogera bibye bya politics byagezaako bakkakkanya nakubalaga nti nabo bajja kufunamu mu kintu kubajjukira waliwo stories zaali zitandise okuyita nti Bobi Wine ye ekintu akifunyeemu nnyo kati ng'alina okuleeta ekintu ekiraga nti nammwe mugenda kufunamu nammwe mujje naye tosobola kugamba bafuutu soja kwesimbawo. Okimanyi nti bafuutu soja olwaleero beeyawuddemu anti nkugamba beeyawuddemu nabo bennyini even inside beeyawuddemu buli omu alina kibajjobajjo kubanga oyinza osanga bafuutu soja 15 nga bava kawempe. Ontegedde bulungi nnyo kakati bwe baba nga bava kawempe bonna nga balina babeera mu kawempe bonna ne beesimbawo basatu bamaze okweyawulamu bamaze okwawula mu bululu bwano. Kati ye firimu
Bobi Wine ebintu ebimu yabikola okuba nti si mukugu mu byabufuzi. Ebimu yabikolanga out of excitement, out of pressure, out of a lot of influences abangawo ezaleetanga Bobi Wine okwogera ebintu byabwe ebimu teyabiyogera nga byategeeza kuba mu politics bwe kibeera toyogera buli kimu si buli kyoyogera nti ekikuli ku mutima. Sauda Madada okujja independent kyabadde kituufu. Sauda Madada Sauda Madada okujja independence kyabadde kifu kubanga Sauda Madada si mukulembeze. Agamba ku ground kwali. Yes, ne ground yennyini boloza ground eri mu bantu bategeevu. Boloza ndi abantu abalonzi bategeevu. Bademai. Mfudde. Abagwagwa basi katika kubulira mu Uganda. Buli lwosanga abantu 10 kuliko abagwagwa 8. 8? Boss. Mu Uganda olwaleero. Buli lwosanga abantu 10 nga bali wamu kuliko abagwagwa 8. Level y'obutamanya n'obutategeera n'obusiru mu bannayuganda olwaleero betulina eri waggulu nnyo eri ku 89% aga Katonda mu ggulu era nabo tobeesiga si bagezi senga abantu nga bamuwanga kivumbi tebali mu parliament ne babalonda ontegedde senga abantu nga bagundi ba road mayor Elias Lukwago teyandibadde mu road mayor ate ng'akomawo ate era ajja kuwangula wajja nakutya ono owagundi tamulye yamugambye oyo fala nkubuulidde oyo fala omuntu agabye ekifo kye kyalimu wali ng'alede yakiwangula dda mbw ate alumbe Kampala Kampala yakakungulu gwe tomanyi byanze eno Uganda Kampala tosobola gifuga nga toli musiraamu Kampala gwerinda ojja gy'owulira nze kati ebintu ebimu byekugamba bya munda nnyo tosobola kufuga Kampala eyo nga toli musiraamu olina kubeera basaba tumenyemenye gwe tandika abakabeerawo gwe tandika Sebaana yekka ate ne Sebaana yali amanyi kyakola bwaye Sebaana ndoza ya Mukatuliki Sebaana Kizito Sebaana Kizito nedda wano Kampala tiyali na Mukatuliki yali musiraamu musiraamu haje nkugamba gwe mbuli atali musiraamu Ntegese Baggala tosobola kufuga Kampala nga toli weewa akakungulu Ntegese Baggala ekyo nkikubuuliridde wano kitegere kigatte ku byomanyi kigatte ekyo ku byomanyi tubamenye tandika nze ndi eno tandika bw'otuuka ku Mukatuliki oŋŋamba gwe bw'otuuka ku Mukatuliki ng'oŋŋamba Kampala temuli Mukatuliki wuliriza bw'otuuka ku Mukatuliki oŋŋamba sitatandika Haji Ntegese Baggala Sebaana Kizito ondoza Muprotestant oyo Sebaana genda Elias Lukwago genda kati nonyira n'okuzza ne kuba MP n'okakasalo Nabira nsobola n'okuzza kuba MP n'okakasalo Haji Nsereko Muhammad moyo Muprotestant mumanyi musiraamu kale ani omulala genda Babu musiraamu oyo musiraamu oyo munankani Mukatuliki oyo Babu musiraamu okay genda okoye sibalabawo boss tosobola kufuga Kampala eyo nga toli mahaji lwaki eyo erimu n'endagaano ebyaddala laba nnono eyo erimu n'endagaano ono bwe yabaze gundi bwe yabaze haji gundi Saalongo Elias Lukwago bwe yamaze okugira yasibiddewa bwe yamaze okugjayo empapula yasibiddewa kibuli ndowooza okategedde bulungi nnyo yagenze Kawempe bamuwa ku dduwa wano wona tewali mizikiti
Mubaamu oli watebengerera. Ngate nno kojja. Tinze babaseka bangi mikwano gyange. Naye nze ngamba Kasimu yalina okumpo. Anti kyenkugamba. Kati olina okutegeera nti iyo Kampala y'Abasiraamu. Kakati omudongo oyo teyakibuuka. N'akwata ekifo kye n'akigaba. Luhindi agenda kiddamu. Ate yakola ati. Ayina strategy ye Kampala. Ayigenda alime amatooke. Ayina strategy ye Kampala. Talina strategy ye Kampala hamu kigundu yagisobola. Omwana agutandise. Strategy ye hamu kigundu. Nene tutestegeera. Lukwaga alwanisani. Lukwaga alwana politics we. Lukwaga muyayi. Lukwaga wandika assigninga ku lupapulo lwa leero. Lukwaga alinga Portio Pirato. Lukwaga. Lukwaga alinga Portio Pirato. Portio Pirato yajja bwa. Anti uliriza kyekyo. Portio Pirato yakola bwa. Anti bekisubi yakola Portio Pirato byali bwe biti. Portio Pirato babaleta Yesu Kristo. Ne bamuga buye yita kabaka. Twagala kumutta omusajja. Omusago wako wa nagomola. N'abagamba nti kati kuoyo ne kuono Baraba omusi Baraba affe tomwogerako. Ono musajja omusago alina munene nnyo. Azuukisa n'abantu mubi nnyo. Portio Pirato manyi yakola. Yali agala obwakabaka bwe. Naye nga tayagala kulaga nnyo nti abwagala. Kati yakola n'agaba nna. Engalo zange ziri kiriini bannange omusajja mumutta mumanyi. Nze sinze. Omusaayi gwe teguli ku ngalo zange. Teguli ku ngalo zange gubeere ku mmwe. Ne batwala. Naye nga yali asobola okugamba bugambe nti musajja mumwesonyiwa akole emirimu gye. Kuba yali kabaka ng'amaanyi agalina. Si yali kabaka ng'amaanyi agalina, ye yali avunaanyizibwa. Ogamba mumuleke oba mumutwale. Kati n'agamba mumutwale naye n'akyogera mu ngeri ya lugezigezi nnyo. Kati ye gundi. Ye Lukwago. Lukwago agamba olimba. Lukwago akeera ku makya na signing ekipapula. Ku makya n'akiwakanya. Naye tugamba Kampala bamunyigiriza. Lwaki tamufuluma? Ate manengeno kuuza nga nalabya yaje empapula yako. Kyekugamba alimba. Bw'oba towunyiriza. Bw'oba tolaba towunyiriza. Mama emyaka 10. Boss. MP. Bw'oba tolaba. Emyaka 15. Kyogamba bw'oba tolaba. Emyaka 25 tutukalakase nnyo. Nedda emyaka 25 nga bakunyigiriza ng'era okyayagala. Oyagala otukalakata 3 ama. 8 emirala oweza 3. Muyayi. Nagamba nti politics is not what people say. Politics is what people do. Okay. Oli asobola okugamba ekigambo nga kya kiyayi. N'akugamba nti bannange ng'olabye. Kampala mweddiza. Kati kankubuulire. Okuleka kati yeesimbyewo. Yajje empapula. Ne press conference yakola ate nalaba agamba. Kati mutandika okuyiyiza 231. Nalaba agamba. Sirina gyendaga. Alwana ayagala kutukulira. Ekituufu kyeki. Waliwo kye bayita waliwo olina okuyiga nti waliwo ebintu ebikola vibe mu kintu. Oteekeddwa okuba nti oteekeddwa okufunayo ekintu kye weekwatako grip kuweenyweza bw'oba onoobaako ky'okola. Ontegedde? Olwaleero bw'oyagala okwogera ku byobufuzi abantu bakuwuliriza olina okuba ku Bobi Wine, olina okuba ku Museveni, one of the two. Bakuwa amatu. Bakuwa amatu. Bw'onodda kwogera ku bamuyitaani. Funayo omuntu awo Katumba. Katumba oye. Teri ayinza kukuwa budde. Oba Sitasha Mayanja. Teri. Ate Munyagwa. Basobola okukuwa obudde because Munyagwa w'amaanyi ate naye yogera ku Bobi Wine. Sajja badde ki? Kubanga alina abawagizi. Alina abamuwuliriramu. Kati fa bamu ebituli oli akuwuliriza naga kale omusajja olwali w'amaanyi okunsana n'agamba nti otuyisa bubi nnyo naawe. Kale yadde bituufu naye nedda. Nedda. Osusse. Nedda naawe omusajja muleke. Nabagaba naye bannaye naye kati ffe tufunira wa? Ffe tufunira wa? Mu loosi zino zonna tufunira wa? Ng'eggwanga tufunira wa? Tuzadde abaana baffe tugenda balekera ani? Nga mwe muli mu kuzannya mizannyo gyammwe. Okyegedde muli muzannya mizannyo gyammwe. Eggwanga lyo balirya balimalawo. Mulaba abantu be muli mu kuwakanya ate mulya nabo. Okyegedde? Omanyi omuntu okusinga emisinde nga bagoba omubbi
omubbi abbye emaali kakati abyenze kati gwe nonsinga emisinde mu kumugoba ate n'otuuka eri n'omwegattako ne mugaba n'emaali yange. Bobi Wine kyali mu kukola. Lwaki buli example ejuwa Bobi Wine? Kubanga era yasemberedde ekintu kiri n'okulya yalya mu position esinga okufunamu wano. Bobi Wine yeka yasinga okufunamu. Yalina ababaka abangi, yalina buli kimu. Kakati ensolo gye baatugamba nti bagenze genda gijja ku musajja ate baatuuka ne batuula kati balya bonna. Betwasindikayo? Kati Muwanga Kivumbi be bali mu gavumenti. Naye Butambala ali mugamba abantu nti nzirayo. Kituufu. Ontegedde bulungi nnyo. That's the point. Nti omubbi yatubba n'adduka. Ne tusindikiza Bobi Wine amugobe. Bwe yamukwata mufo ky'okumuggyako ebyaffe abituddize ate yatandika butandisi kulya naye. Betwasindika parliament. Bali mu kulya ne president ky'ovola balwana kuddayo. Okategedde. Kitegeeza bye bino. Omukyalo ono byali mu kwogera. Abagaba bannaye mulemedde nnyo ku kyange nze ekyokujjola okuba ndi foot soldier. Naye tulina abakulu mu kibiina naye nabo bazze. Kati Sauda Madada yeyo point gyakuleetera Machazi naye si mutuufu kubanga naye tasaanidde kubeera mukulembeze kufuna. Ontegedde naye ng'alina ensonga kuba nze nakugambye nti si buli muntu ayogera ku byobufuzi nti mukulembeze. Challenge gye tulina nze obalero waliwo abantu abakanjijjako abaŋŋamba emirundi n'emirundi weesimbewo Lubaga. Weesimbewo. Tuli mabegaawo. Weesimbewo kubanga bammanyi. Ontegedde nze saagala lwaki ekisooka sinnatuuka ku level ekulembera abantu kuba naye nkyayagala okwekulembera. Nina abaana bato be nnina okukulembera. Nina mukyala we nnina okukulembera. Nina famire gye nnina okukulembera. Ontegedde kennyini nange kennyini sinneetereeza mu bulamu. Kata toyagala njije nzikakkane ku bantu ate mbatereereza obulamu. It doesn't make sense. Bano abakulira ekibiina kya Nuupu baani baadde balina amaanyi gateeka ku lumu ku Bobi Wine bo ne batajja. Babadde balina kukola bwe bati babadde balina okwidentifying abakulembeze kubanga abakulembeze babalina ne mu kibiina mwennyini mwebali naye bayinza okuba nga tebatuukanye na mutindo bogo baagala kubanga ekigendererwa kyabwe kirala kisinga ku kyetulowooza ffe abantu abawagizi. Ontegedde waliwo abakulembeze omwo mu kibiina kyabwe n'empuuga yennyini babadde it was not clear okumugoba. Mpuuga baali muzizza mu kasenge ne bagera badde bamuzza mu kisenge. Museveni ekyobola nti Museveni atufugidde ebbanga ddene. Museveni takolagana n'abantu mikwano gye gyokka akolagana n'abatali bakwano be. Tobola tumanyi n'omunenya muzeeyi kati naweeraba oleeta oti omusajja ono omubbi yabba kino nabba kiri. Museveni agamba nedda abeerewa. Ontegedde kubanga lwaki kubanga mu bukulembeze tokolagana n'abantu bakwano bo bokka n'abatali bakwano bo basente. Osobola okukolagana n'omuntu nga temukwatagana mu ndowooza naye nga at least omanyi nti alina obusobozi bwe n'omugyamu obwo obusobozi obwo. Kyobona nti Museveni abantu abasinga bakomplaininga kati abawa emirimu kubanga ye amanyi emugaso gwabwe. Kati ekyo kyekikola omukulembeze. Omukulembeze tekitegeeza nti ogenda keera ku makya ogambe nti oyo ke yanvumye siddamu kumukola ki kwogera naye kikyamu. Lwaki ekya Sauda kyawawazizza nnyo amatu? Kubanga Sauda abadde yeebulandinga ng'omuntu mbuno wakabi nnyo bw'era ye wa Nuupu nnyo. Era wa Nuupu alimba naye anoonya kyakulya. Sauda tabangako wa Nuupu lwa mirembe. Wa Nuupu lwa kunoonya kyakulya, anoonya space ebyaddala kubanga mwene alemu yamubula. Tabangako mwene alemu yayagalako okugiyingira. We have information. Ne bizitowa mwaka kyogwo we have information. Kankubuulire abantu abasinga abali mu Nuupu
baliyo lwa bintu bye bafunayo so si lwa Nuupu nga ideology ya Nuupu. Mulimu abagendayo nga yagamba yes, bampuuga bonna bali bakimye kaadi bano bonna buli muntu gola abantu basinga 8 ku 10 abantu bali mu Nuupu baliyo lwa bibafunayo so si lwa Nuupu. Ate ba foot soldier eva abawa ddala. Ate bano ababaka babeera bayaaye ayagala kaadi ayagala kaadi ne foot soldier ye mwe mwamateeka mu gundi ango ya kaadi ne foot soldier tebaali tebaagala na kaadi bo bali ku lofiti Bobby. Bano abeesimbyewo bali kuki? Abeesimbyewo banoonya kaadi era kyova nti abamu baafuna kaadi tebaddamu kulabika nga tomulaba kituufu naye nga tefutu soja abaawo everyday gwekyo tekikubuuzisa principal buli wayita meeting babaawo bano bamala bano bakujjukiza kubanga idea yaabwe esinga ku Bobby. idea yaabwe eri kuki? Banoonya ssente banoonya biddako in fact batunula Bobi Wine ng'ate sireti ebyaddala bamutya n'omutya goloza mpuga ekyamugobya mu kibiina kyali ki bitaani yali yeparadinga n'okusinga Bobi Wine. Bobi Wine ayogera birala n'ayogera birala ate ng'ono evaisi we n'agamba ono nno tulina omutabuukirira tatabuka omalu tukuleka tugenda ffe ku kaabo olya okyegedde so kyekyo